Professor manyiddwa nga Martin Becker wa Cambridge University agamba nti intermittent fasting is the abstinence of food and drink for a given long time, usually 6 to 8 hours or even a day. Nagamba example the Muslim fasting. Kitegede? Kane tubeera n'okusiiba ngenda kuwaako ensiiba nnya ezimanyikiddwa. Esooka ey'Obusiraamu, ey'okubiri ey'Abakatuliki. Kati Abakatuliki basiiba ensiiba gye tuyita Lent period. Ng'ekigambo Lent period kiva mu kigambo Lentinen. Nga Lentinen kitegeeza preparation, kwetegeka. Nga beetegekera ki? Omusajja amanyiddwa nga Aurelius. Ono yafa mwaka gwa 2002. Yawandiika ebbaluwa eri Papa Victor asookera ddala. Navuga tubeeko omukolo gwe tukola ogutuleetera okweteekerateekera amazuukira ga Kristo. Golooza lwaki oluva Ash Wednesday, Lent, Easter. Babeera beeteekerateekera Easter. Weebale nnyo. Okategedde? Era olunaku okusiiba okwo lwe kuggwako baluyita Good Friday lwe kuggwa. Then bagenda mu Easter. Nkiraba. That's why baguyita Good. Bo ekanisa ebasomesa nti lwe yafa. Ne it's just a good day okusiiba kuwedde. Ebanga yidi yaabwe. Buli gye ebeera yidi. That's why they call it good. Bamaze okusiiba. That's why they call it good Friday. Kati Friday, Good Friday ne babagamba nti Yesu yafa. Awo saagadde gendawo. Kati ekibuuzo kyajja tusiibe ki? Era tusiibe tutya? Ne bajja baleeta Matayo nnya emu ne Luka nnya emu nda mu mwezi awo Yesu n'atwalibwa omwoyo mu ddungu okukemebwa Sitaani. Bwe yamala okusiiba ennaku 40 emisana n'ekiro enjala n'eryoka emuluma. Teyamulumanga mu nnaku zino. Yamuluma wali ng'anagaweddeko. Kati obuzibu ne bujja. Tukkiriza tusiiba ameka? Naye ani asobola okugasiiba? Omuntu yegezaako okusiiba ennaku ezo ne ziggwa, ennaku ezo okugenda ennyingi ennyo. Yakoma ku nnaku zaayirwa 13 ali mu Argentina. Papa Sentireu omusajja yafa. Okusiiba ennaku 13 nga tolya yafa. Papa Sentireu kyava agamba nti bannange buli omu kati tusiibeko naye nga tulya. Ebya Yesu babivaako. Aba bakitadde. Abantu bali mu kufa. Okitegede? Ng'era ani Papa Francis yataddewo olukiiko okunoonyereza ku seribase ekyabasisita obutafumbirwa ne bapazi obutawasa. Bagenza okizuula leero nga yensibuko y'ebisiyaga mu nsi. Kati baagala bakyetegereze bakijjewo. Saamunga olukiiko olugende mu maaso. Allahumma amin. Nga parliament yaffe bwegenza. Balina resolutions 2 entemu. Tukwatagana esookera ddala yakukyusa Bible to modernize it. Ekyokubiri kati seribase eno baagala gijjawo. Bagenza okizuula nti mu bigo by'abasista n'abafaaza ewafumbekedde ebisiyaga kuba tebawasa tebafumbirwa. Babeera n'abakazi bannaabwe babeera n'abasajja bannaabwe. Ate nga bali ku butonde. Ate ng'obutonde bubanja. Kati mu kifo ky'okukweka buli kigo tukiteekemu babies home. Tubate. Kituufu se. Bane bibiri kale tekiriyo. Kitwagala kyusa musomo. Kati kye twagaddemu nti okusiiba. Beebuuza tusiibe tutya? Tusiibe ki? Kati awo tuba tuli awo. Paka ku mulembe gwa Papa Bernard. Papa si Benedict. Papa Bernard. Eyali omusajja Omugermani. Wali tuli mwaka gwa 5 Papa Sentraleo naga kati musiibe amagi, musiibe ebyennyanja, musiibe ennyama, musiibe. Kati ku mulembe gwa Papa yali Omugermani manyola Papa Benedict. Benedict, yes. Ye yavaayo n'agamba n'aleeta ekigambo kye bayita kalemi. Kalemi kitegeeza desire, kyoyagadde. Kati musiibe kyoyagala. Gwe kyoyagala ky'oba osiiba. Kulira kyoyagala ennyo. That's why bali mu kisiibo kya kalema. Kalema avaawo. Kalemi. Kigambo kya Lugermani. Kweyoza kya Luganda. Ate tuyina abaana babayita bakalema wano. Ate bakwe kitandikira kwani ku Papa Omugermani. Wakitegede?
so kati etuvuddeyo nenga Bayibuli yo egamba bweti kubanga abakristaayo abakatoliki abalokole ku mulembe gw'omukyala amanyiddwa nga seka kyesitegedde bulungi nga bamaze okusiiba kye baagala basiiba bbanga ki ana niyo siiba kyoyagadde misana wokka eyo siiba fanta n'osigala ng'onywa kooko misana ennaku 40 nga tokombye ku kooko naye nga wasiibye olya bw'osiiba wa weesiibira era osiŋŋaana Suzani nga yasiinuga Suzani kakasa wasiibye nti ng'ate oli mukulya nagati weetegereze sowaani eno kana akatogo k'amatooke nze nasiibye ka muwogo era asiiba ndiizi n'alya bogo. Karamoja yeetaaga millioni za Uganda 30 okugenda okufeedinga emizikiti egyo egiriyo n'okuyamba ku baganda baffe abali eyo okubakolera program enabayisa mwezi gwa Ramadhan. Mu katono ennyo tufumba emmere ne tubagabira emmere abasiraamu n'abatali mu ssaawa y'okusiibulukuka tukozesa kumpi millioni 1.2 oba 3 padde. Twagala ttani 2 ez'akawunga, ttani 2 ez'omuceere, ttani 2 ez'alujanjalo ne ttani ez'ebikozesebwa. Abatagenda kusiiba nga mwina fidiya mugituweereze tubeere nga tuyamba najo baganda baffe abaavu bali ku nnaku ani akuwadde akatebe bali mu mbeera enzibu baba nga tebalina kyakulya naye baagala obusiraamu. Karamoja abantu bali mu 10 naye nga bayala abantu bayala ekigendo wala ekirala eddiini gye basobodde okukkiriziganya nabo gye balabye nga baluganda ddiini busiraamu. Banne guno omwezi gwe tuyingiddemu gwa kuliisa, mwezi gwa kuyamba, mwezi gwa kukwatira wamu. N'olwekyo programu yaffe egenda Karamoja tujja kugenda tulekayo bayimaamu, tulekayo abagenda okubasomesa, tuleke nga tubateekedde babeere nga nabo balya bulungi beeyagala mwezi ogwa Ramadhaani baleme kubeera nga beevuma lwaki basiraamu. Abasiraamu bangi bali mu 10 abali eyo baganda baffe tubasaba mutuleetere ku makanzu, amakanzu mugatuleetere tuweerezeeyo ku ngoye ekkuba eryejjana ery'okuwaayo. Allah byeyagabirira we mulimu, Allah yakuwa ssente osobola okuliisa abantu. Gula kilo 5, gula kilo 10, gula kilo 2, gula kilo 10. Twagala ebintu bingi mu bungi, tugenda roole, tujjagira n'abasomesa, tujjagira n'abasawo, tujjagira n'abantu bonna. Buli omu kyasobola okukontributinga mu bulungi kiweeyo kibeere nga kibusitinga n'okuyamba baganda baffe abwe mulaba bali bubi, bali mu mbeera enzibu, teri abafaako, buli musi yonna yabeerabira. N'olwekyo ffe twatute Daawa obusiraamu ne basiraamuka. Tukwatireko ekitangaala ky'obusiraamu ne nuuru tugisembeze mu mitima gy'abaddu. Oba oli mu myaka egijja nga tuvudde mu nsi, Allah agenda kusitula obusiraamu nga bw'amaanyi awo, naye nga gwe wafuuka ensonga. 10 kyo, 200 byo, 1000, omutwalo, $10, $5, paundi 10, euro 10, obusente bwagattagattanga bwotyo nga Allah makoledde ebirungi byeki abantu ne bayingira. Baganda bange egole yaffe abantu kubeera nga tukwatagana tubeera ekintu kimu, abantu basiima obusiraamu, n'olwekyo tugende tubayambeko. Yenna ali wano nga yagala okuzimba omuzikiti, ettaka erizimbwako omuzikiti walifunye weeriri, jangu otuzimbire omuzikiti mu Karamoja. Yenna ali wano nga yagala kuyamba ku muzikiti, egyagala okuyambwako gye twazimba gitandise okwonooneka gyegiri, gyetaaga amadirisa, gyetaaga sola, gyetaaga ki, gyegiri. N'olwekyo baganda bange mujje tuyambe baganda baffe buli batulabako bafuna amaanyi. Subhanaka Allahumma bihamdika wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.